ovaayo ntya obuzibu bujjirawo n'ogamba naye ate kaakati wanoona we tuli unprotected sex. Mikwano gyange bangi bazze betta ne paka kati poliisi tevangayo okuwa embalirira baafa batya batya mbuuza batyanga batya basanga omwana nga yeetugidde mu room yakooya obulamu byamutamye ne yeetuga postmortem reporting eraga bamuggyeko akasayi n'akasayi basanzeemu siriimu ate ffe bulijjo tubadde mikwano gye naye nga tubadde tukimanyi talina ki siriimu ne because of mentality ye nti no abadde mwana muto kapasite ye ey'okulowooza ye muleetera okulowooza nti no obulamu bukomye ngenda gamba nti bazadde bange nina siriimu omwana n'akola ki yeetuga kyova olaba babiteekamu akasente poliisi ereme kunoonyereza nnyo kijja kwabika mwana ono yesse atya siriimu ono yamuggyawa abazadde bagata abadde na siriimu mikwano gye tuginterviewinze tabadde na siriimu kaakati ate akasayi tukasanzeemu siriimu ate omwana yeetuze ne biggwera awo kati musanga emikwano nga gyetuga mikwano gyange gyetuga abasinga beewa obutwa sibitegeera balaba bulabubuzi tetubitegeera bw'avaayo n'agezako kubiwakanya nga bamubuzaawo balina zi safe houses ng'omwana bamubuzaawo bintu bwe bityo so ate nange nentandika okufuna zi experience okulwalalwala embeerabeera etategeerekeka okugenda okukola zi results zivayo sibitegeera nensalawo nyambe abavubuka nyambe abaana nyambe abazadde nyambe eggwanga nkole kye bayita ggwanga mujje neŋŋamba aba n'abantu ekigendererwa kyabwe si kirungi kuba abaana boolulwala ne baddayo gye bali okubayamba tebabayamba ekigendererwa kyabwe kiri ki kukukozesa bo bakufunemu ssente gwe olumala okukulwaza oba okufunamu akasente like nga bwe nagambye nti bakita sexual exploitation bo bakufunamu olumala okufunamu gwe nga bakusuulawo tokyalina mugaso okusinziira ku lupapula lw'obuzava lugamba nti watuuka ovaayo naye ng'olwadde kituufu ebyo sijja kubigendamu nnyo into details naye nze nkunnyonnyodde nti abantu bano bakukozesa bumukukozesa it is unprotected sex g'osuubiramu ki nga teweebase n'omuntu gw'otamanyi status ye kituufu so saagala tulandage omuntu yenna alina amagezi oba obwongo obwo bwatekoze eki bwategedde dda so eventually nkizuula nti bano abantu ebigendererwa byabwe si biki si bituufu ekisooka bali kurutinga abaana mu masomero babateeke mu kisiyaga babakozese babafunemu ssente mu zividiyo ezo bamale babasuulewo kasita olwala nga bakusuulawo gwe nga tebakyakuyamba akasente nga tekakyajja era wenjogerera abaana bangi nnyo abalwadde ne babasuulawo tebakyabayamba kati mu kusuulawo wano bakugamba ki bakugamba tetukyasobola kukola naawe tetukyasobola bakugamba nti kati otandise okulwalalwala tova mu ddwaliro tulina expenses nyingi zetusasula mu ddwaliro okulwa obuladdebo kati gwe tukite awe balabira mbu tokyagasa tokyalina mugaso ate walwadde omusawo yagambye dda kati goli beyond surgery beyond repair tetukyasobola kusikolako zi surgery oweddeyo ovunze ekyenda kitandise okuvaayo tokyalina makulu kati woovaayo otandikirawa okuvaayo mbirowoozaamu abantu bano bamaanyi balina security balina connection mu security balina connection mu state house wa mbatandika ntya ngenda ku police okusooka nasooka kisabira ngenda ku police ngamba police eddiini yalimu kubanga nkugambye nakuzibwa mu maka nga gaddiini waffe bakatuliki so balinamu akaddiini okitegeera so ng'omwana ojjeera okula ki okula ng'omanyi nti nno ekisiyaga kibi biki naye kati bano bakulimbye nti ekisiyaga kirungi wazaalibwa oli mukyala bakuteeka mu mubiri maama wo yakola nsobi ne taata ne katonda oli yakola ensobi yakuteeka wali musajja naye bakuteeka mu mubiri gw'omukyala wali mukyala bakuteeka mu mubiri gwa musajja kana twetaga kasalako tukole sajjalo tuteekewaako ekikyala kuba abasajja lwe bazikola wekola research naawe batuukawo dda naye ate ezo sajjale ziri expensive wano Uganda tebazikola oba balina okutwala ebweru India America bakole sajjale bakole kali kavaako ekisajja bakajjeko batekewako ekikyala
So ngenda ku poliisi nnyonnyola poliisi entinda nti waliwo ekitongole wali kirina shelters facilities amaanyi nnyo ziri well protected. Kumbe simanyi nti beŋŋamba bonna kabondo ke kamu be bakuuma bali babakuumisa poliisi. Nkugambye Ministry of Internal Affairs mu ripoota egamba nti yakoleze okunoonyereza ng'ekitongole kino kibadde kikolagana n'abantu bano wammanga Ministry of Health ne Uganda Police ne Uganda Human Rights Commission. Uganda Police yali ebawa bukuumi eyimirira ngaawo woolaba emabega neyimirira ku shelters emabega nga omulimu gwayo kuwa protection. Kati abantu abayitawo balowooza nti mundaawo kirabika American Embassy oba ambassador wa America yasulamu. Okategedde akakodya ako. So poliisi ngendayo njibuulira nkola statement bayingiza emisango enkya nga bankubira nga bakyusa omusango bennyini nga ngamba ate lwaki mukyusiza omusango nawaabye nti waliwo ekitongole kikozesa abaana mu bisiyaga ate mwe muŋŋamba sexual assault bye biki sexual assault lwaki si sodome anti omanyi amateeka gaffe anti kati nga nvaawo awo nga ŋŋenda ewasinga abo nga ŋŋenda kira old kira police station supervisinga ziri zonna DPC nga abiyingiramu DPC olwo abiyingiramu agamba muleete fayiro eyo ne basuspect be mwakutte mubaleete wano eno badirector b'ekitongole anti babakwata mubaleete wano nga babajja ku poliisi entinda babaleete ekira amasimu gatandika okuvuga DIGP nze simanya ambassador wa America nze simanya EU musango gutandika okugendera awo biki olwo bampita mu bu meeting twagala kuwayo kasente obiveemu bakuyita bakutemere twatula mu meeting njogera mazima twali mu meeting nze DPC balooya baba abantu simanya bambasada ba EU baani kumpa kasente neŋŋamba nedda nze nnimirira ku mazima kubanga nina abaana bangi abafudde ekyokubiri website eziraga abaana bano nti bazannya pooni ye neerabidde okubuuza obutambi buno mubukola nga babuteekawa nga babuteeka ku website ziri mu America emu bagiyita 80gays.com bakwata obutambi nga bateeka eyo nga bo batunda nga bakola sente kuba omumerika okuwookingako ka video akola kye bayita subscription asasula you pay using your credit visa card ne batemako kuba wali okalaba bakugamba pay using your credit visa card put in your card number ng'oteeka ngeri batema nti $100 oba $50 nga bo batema kati bo bano nga bagaggawala nga bo bakozesa abaana kakati 80 gays eyo okugiraba UCC waliwo minister wa internal affairs yawandikira UCC n'agamba nti eyo website mugiblocking naye okugiblocking abagiblokinze wano nga olaba Facebook nti mu Uganda tosobola kugiraba but wokozesa VPN ogendayo butereevu so wenginoonya nga sina VPN ekulaga nti egamba mu Uganda is forbidden. It is wrong, it is forbidden, we can't watch this. VPN you gogenda so eventually ng'omusango gulandaga ndaba birandaga ngenda wa regional police commander ate atula Jinja police station ng'akuba eno simu kira nti ngenda kuyingira mu nsonga ezo kiki ekigenda mu maaso awo wonna weeteekamu neteekamu kubanga jjukira nali nkoze ku kasente kumbe ne waggulu yennyini bonna wabalyayo dda. Okay, asamikage bajaga Unique Media ye channel era nga tugezaako kunyumya nsonga zino za LGBT nabagamba nti temwagala kwogera ku bintu bino naye ebintu bino gyebiri wotabyogerako either bigenda kutuuka ku mwanawo bigenda kutuuka ku mugandawo bigenda kutuuka ku mukwanogo mu butamanya naye tujje ntunyumya ensonga zino oba oliawo oli wajja n'amutuukira mu ngeri gye baatuukiramu Elisha abeeramu ne kali mu bwongo n'agamba naye naba story ku Unique Media ng'egamba weti so tutuuse nga omukulu avuddeyo bimutabuseeko naye ayagala kuyamba baliyo so tamanyi kyakola agenze ku zipoliisi ez'enjawulo agenze Jinja police station agenze Kira agenze wa Ntinda byonna bamugamba bibulira awo tebamuwa clear answer bijirira awo naye kati ye ng'omuntu ategeera n'ategeera nti okay
So kati oddawa kuba ndaba wonna kati bikutabuseeko ewaka ne mu kibira kati tuddawa bwe bintabukako saayagala kukirekera awo ntyo nengamba kati already mbadde mbalimu mmanyi nti bali highly connected balina connections wangi kati nange connections ezo zennyini zengenda okukola ki zengenda okukozesa nga nkwata peeni nga mpandikira speaker onaaliko oba oli onaaliko Anita Amongi ekitegeeza bya mwaka guno gwennyini guno nga mpandikira Anita Amongi nga mugamba nti honorable speaker noonyereza waliwo ekitongole so and so kiri abaana Ebisiyaga naye kirimu abanene mu gavumenti awo kikyakola tekinnaggalwa nga tekinnaggalwa nga kiggaddwa olwo kankuzeko emabega nsooka kuwandikira NGO Bureau. NGO Bureau kye kitongole kya gavumenti ekiregulating ebitongole byonna ebyannakyewe byobwannannyini. Tonagenda ku poliisi? Ngamba wa facts. Ndaba iddi ngamba wa facts nga tukola meeting ngamba wa byonna bwino byenna nga bagamba tufudde. Twanguwe mangu kwanga tugenda kuswala omwana agenda kutwabya. Nga babaggala mangu mu week eyo yennyini we tubeera mu meeting nga babaggalirawo. I remember it was 5th August. Gendo nonyereze yo date 5th August this year 2022 nga babaggala. Sexual minorities Uganda smaga oyera nerinyo liwira nti sexual minority nga babaggala. We babaggala nga basigala bakola underground kati ngamba nti kati wano twetaagamu amagezi amalala kuba ate ne poliisi ekyasigaddewo ekyabakuuma wadde babaggadde. Owandikira speaker. Kati mpandikira speaker. Sikoma ku speaker nga mpandikira ne minister w'abaana nga ngamba nti minister w'abaana okola mulimu ki nga tutu minister abiraba nga ayitirawo meeting ngenda kulaga ku bbaluwa minister zawandika minister nga ayita meeting agamba meeting ya kutula nambiro bunambiro nfunye okwemulugunya nti abaana bali mu Bisiyaga ne bu video mbulabyeko njagala answers nga ayita IGP ayita NGO Bureau ayita Director Public Prosecution tukoze tutya. Ole na amasimu tegannavuga eno gye wava. Tegannaba olwo minister tebannaba tegera ku kyabbaluwa kati minister ayita meeting essimu nga ziyingirawo. Wano wonna baali tebatya bagamba onna gy'alaga tubayina. Kati minister oluyita ng'essimu ziyingirawo mwetaaga mmeka mu biveemu. Era njogera amazima meeting eyasooka tetwamaliriza. Lwaki? Anti minister abuuza NGO Bureau mukoze mutyanti anti kati lindako ate eno tugenda kuddamu ate ekiwandiiko ekirala kino kiraka twakifulumya mu nsobi kino ate kati omanyi international standards community international America embassy byonna nga oluzungu awo olwo babagamba kiwandiiko kikiri ekiggala tate tugenda kyamendingamu nti ate kati America yatugambye omanyi obuyambi bayinza obbo tujjako kati tetwamaliza mu eyo meeting. Nga minister abagamba mugende mukole okunoonyereza mu mwezi gumu gwemba wadde gokka mukomewo. Ngenda kulaga ebbaluwa ey'okubiri nga minister ayita meeting. Nga minister amala afulumya ekiwandiiko ekirala nti mukomeewo ensonga eno nange bagimbuuza mu cabinet tukoze tutya tujja. Yukirwede speaker amanyi. Kati oli minister ategedde. Kati ate era nga nawandikidde ne minister wa ethics kubanga jjukira homosexuality oba ekisiyaga kiri mu ministry of ethics yali ya Simon Lukodo. Kati tukomawo mu meeting ya minister w'abaana essimu zitandika kati meeting yabaddewo. Meeting yafutyankiddwa. Chai afumbiddwa. Sawa nnya tugenda mu kunywa chai wali ku mmeeza tetuwanywa chai. Ate minister bamukubidde mu State House asokali ndemu meeting. Akasimu kava waggulu ne kamugamba meeting sooka ogisitopingemu jangu. Meeting ne stoppingibwa. Ebiwandiiko ngenda bikulaga byonna obirabe. Obeere n'obukakafu nti meeting nti lwaki meeting 10 zonna meeting lwaki tezikola nti resolution lwaki zonna ziri Elisha mwali kachayi kafumbiddwa mugenda kasaawa nnya mukanywe mukole meeting temwanywa simu zivuga simu minister. Olwo meeting erimu baani? Meeting erimu IGP erimu
commissioner w'abaana ku Ministry of Gender and Labour, erimu DPP Justice Abodo, erimu police, Uganda police ababadde ba investigating ne IGP wako n'abalala, erimu ne NGO bureau ne Mukisa Elisha ne minister. Munnyonnyole ndabe ntandikira ntyo okuwandikira president ku nsonga zino azingiremu kasimu tetumanyi gye ziva, tetumanyi ani akuba kuba tebatubuulira. Tulaba excuse me. Oyafuluma teyadda. Wadde ate agamba kati meeting has been postponed. So nammwe temukakasa nti akasimu kaava waggulu mu State House. Ate kati tumanya ani akubya alagidde from above. Kati ani agamba minister. Mbuli owa wansi kyayinza okubya minister agamba meeting postponed. Kati olwo. Kati Speaker biyingiramu atandise ku nsonga ze. Eyasooka teyaggwa. Eyokubiri teyabaddeyo. Kati wenjogerera saawa zino ekiwandiiko ekipya kifulumye nga kiga nti meeting endala yanca. Anti kati olwo kati ne pressure etandise. Pressure from abantu bangi nnyo abannaddiini babiyingiddemu bagamba ensonga zino tuwulira abantu bali Ebisiyaga ku baana baffe mukozeewo ki. Pressure minister muyitiriddeko kati ayise meeting endala ey'okusatu olwo. Ate ne ministries endala nazo ziyise zi meetings ezimu. Kati ejjo wenjogerera ejjo lwabadde lwakumeka? Lwakuna. Twabadde ne meeting ku Ministry of Internal Affairs. I mean ku Ministry of Ethics. Ministry of Ethics and Integrity. Ne Honorable Akelo. Ne tukiriziganya nti Anti-Pornography Committee ekulirwa Dr. Kezaabu Anet etwale ensonga eyo mu maaso. Kirabika bali bonna balemereddwa. Naye tusaba busabi Dr. Kezaabu kaleme Excuse me. First wait, you know. So kati eri gye wava balekerawo okutawaanya nti oyagala mmeka? Amasimu gakyankubirwa ne paka kati. Oyagala mmeka bayita ne mu bapasita, bayita ne mu ba individual, bayita mu balooya, tukuwe mmeka ove mu nsonga eyo. Waliwo kagundi ke nalaba abaana ewakamperezaako nga kaliko gundi oli yali ani akulira SMAG. Frank Mugisha. Wagamba oba baagala kumutta. Kati olatandise okola obukodyo ti Sarah Opendi ne Anita Amongi baagala kunzita bebeekobanye baagala kunzita. Njaka kuweereza n'akalala ng'ayogera ku Sarah Opendi ne Anita Amongi mu baagala kumutta. Precious emususseeko. Kati ekintu bakigadde bakirinyemu takyafuna ssente. N'abazungu balaba agenda yaabwe ey'ekisiyaga okuyingira mu masomero ne mu baana Elisha agirinyemu ne gavumenti egirinyemu. Kati bayiyiza akakodyo bagambe nti gwe Frank Mugisha katandika okukaaba ku social media ogambe baagala kunzita ffe tutandike UN etuule. Balina ke bagamba smart protect our kids smart nti mbuba protecting abaana kakati bw'ogamba nti we are protecting gay kids ng'ate wagaana okuzaala kuzaala musajja na musajja munne nga wagaana okuzaala kati ate omwana wa munne ogamba otya nti wuwo era omuprotectinga we are protecting a gay child. How are you protecting gay kids nga wagaana okuzaala? Kitegeeza omwana wa munno tomwagala kusinga ye yamuzaala. Mu maliriza yange kati kino kankyogere mu gavumenti mulimu abanene abafuna mu kintu kino. Kaddemu mu gavumenti mu State House, mu gavumenti, mu ministries ez'enjawulo mulimu abakolagana ne SMAG nga bafunamu mu kintu kino eky'ekisiyaga nga bafunamu akasente. Ekyo bigambo bye Elisha. Bigambo byange ate nga si just bigambo bwino waali. Bakiryamu. Bw'oba oyagala tandika okukola analysis ng'onoonyereza NGO bureau egamba etya. Lwaki abantu bano yabawa first of all permission ba operating in the first place. Bwe yamaze ate lwaki yabagadde. Zinoonyereza ezo zonna ensonga okujombuulire. Elisha bino nabigenda okubaawo totiirira bulamu bwo waba oli mu kudiringa nabo ndaba balina connections. Obulamu mbutiirire era bankubira nkukubidde kuva mu State House nsobola okulaga ennamba tosala bigambo Elisha tosala bigambo. Kati omukyala gwe bayita Dr. Kamukunoonyeze wano omukyala bamuyita Dr.
kamukunoonyeza oleme kugamba mbu nne Elisha ali mu kulimba asala bigambo omwana oyo mukalukalu asala bigambo omukyala wuuno kuteesa kati njagala onoonyereza omukyala gwe bayita kuteesa Elizabeth omukyala gwe bayita Elizabeth kuteesa wa mu State House daba ebigambo byaŋŋambye bisomere eggwanga birimanye. Okay, ndaba wano amugamba hello, no worries, we will work with you, it's a long process but there is hope at the end of the tunnel. Thanks for taking the bold steps too. Mukyala kuva mu State House yaŋŋambye muzeeyi yamulagidde investigating ensonga zino amuwe bwino amuwe ne facts muzeeyi asobole taking a step kubanga akizudde nga waliwo mu government bamafia babiyingiddemu nga babikola bati bafunamu kasente kyekyo kyenkugambye nti mu government mulimu abakola ki abakiryamu kyokka minisita abayita meeting essimu nejja lwaki oba gwe yali ebintu bye byali bireese okulemesa nyegenyege eyo nayo yabasiyazi nkugambe nakola ne Smaaga okumala emyaka meka 7 kati nze olwabavaamu nenkubira mukyala Sarah Penny sobola okulaga njogera naye Sarah Penny nangamba jangu njagala omiitinga speaker obimugambe meetinga speaker yennyini Anita Among njogedde ndi ku kamera meetinga honorable Anita Among ne Sarah Penny waliwo honorable Lucy Akelo waliwo ne Archbishop Andama munyonyola mwane obukakafu ebintu bye baleese okuva ebweru ebigenda okukozesebwa mu nyegenyege ze bayita gay flags Raga pride biki ngangamba nti kakati Sarah Penny gwe birete kuki ku floor of parliament nze nku backing up era nga Sarah Penny ayimira wali ng'aleeta ku floor of parliament ng'ona backing up naye era nga government bano bali highly connected essimu nga zitandika kola zitya sajja yagamba abantu kisazizaamu naye bookings okuva ebweru olwedde basasula dda hoteeri biki nti olwo abazungu bazze kukola kye bayita gay pride mu Uganda naye abantu tebabitegeera gay pride byebikyate ati mubyogera nnyo mu luzungu anti kyova nkugambye nti bano abasiyazi basajja bagezi nnyo oba abakyala bagezi baatula nsi ne bacrafting ekintu kyabwe ne bakikola ntino bakikole mu luzungu nti LGBT kati gwe omuntu wa Uganda mamange mukyalo tagenda tegeera LGBT kyeki LGBT stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, Q and others. Ye LGBTQA+++. Kati nga tugenda kumaliriza. Kati tuli kuki? Kati saawa zino twasazeewo tukole kye bayita awareness oba tumanyise obubi obuli mu kisiyaga nga tuyita mu mikutu nga TV kubanga gavumenti eremeddwa yekiwagira nkyogedde ku TV atera gwe omwagambye omukyalo ngambye ne basoma message onsomeseza message wano nga balaga bagenda kukuyambako olwo muzeeyi amaze kubitegeera nti waliwo ababirimu kati afunyeyo ba special envoy abagambye mukwatagane n'omwana so gamba abamu government abamu ba mafia mu government bakiri emabega so bakiremesezza bakuba amasimu mu police ne mu ministry mubireke zo TV ezenjawulo zikuyambye waliwo TV ezikiriziganya nezitakiriziganya waliwo ze bakubira ne bazigamba tujja bawaayo miliyoni nga 2 mu biveeko ebyo tikale abo ne babireka kani wabeerawo zino nga wolaba twakoze show ne Church of Uganda yo yaganye negaffe tujja kugikola oba mutuwa sente mmeka tugenda kugikola era Church of Uganda bogenda ku YouTube yagitaddeyo yabadde family something family TV yabitaddeyo kati ate Spirit TV nakola da pre-recorded interview nabo bagano giteekayo omanyi ku lwaki mbafuna essimu okuva simanyawo mu Uganda UCC yabagana mbu UCC yabagana kati mbuuza UCC si ye regulating ne Spirit ne TV y'abakristayo lwaki ate y'abakristayo yabikiriza ate UCC negana Spirit omanyira nti nkugambye ba mafia buli wamu bakuba wakasimu bali bekwasa UCC okay kakati nga tumaliriza
kansoke nzijewo ne kana akambuzaabuze n'adde nsoma story yes oba was it Wednesday yes bagamba nti gwe kikuliko oli muvubuka ali confused ali depressed eyasibwa for over 7 I wanted to read it naye simanyi njakateekako oba for 7 years nti kati gwe olaba obulamu weesiba bwesibi ku bantu kati ekyo nakyo kankitereeze bw'ogenda mu mawulire ga observer gagafulumye ge bankubyemu ogenda ku realizinga nti amanya ge bayogedde agange mu kusooka bagambye Mukisa Elisha ne bamaliriza ne bagamba nti mu documents ze balabye mu busimanye z'omuntu eyasibwa mulimu Mukasa Elisha si Mukisa Elisha ate nze nina national ID eraga nti ndi muna Uganda ndi mutuze wa wano ndi mwana wa wano muzaale wa Uganda national ID yange gamba nze Mukisa Elisha yafuluma 2014 2017 ate bano bagamba nasibwa 2014 nga Mukasa Elisha empiji ate nze siberangako mpiji so balimba kati bo kye bakola kye bayita manipulating n'okwata nti no tunoonyeyo omuntu yenna gwe bayita Elisha bwaba bayazako omusango tugatte waawo tuwe banene ekipapula tubagambe mukwate ekipapula ekyo njagala bakole to ascertain ekyo ekipapula kibagamba Mukasa Elisha kiriko ekifaananyi kyange oba just kiwandiko genda ku Facebook Mukisa Elisha bali bameka genda ku YouTube otekemu nti Mukisa Elisha bagenda kuleeta Mukisa Elisha bangi Mukisa simanya Erika Mukisa simanya baani abo bonna be ba Elisha kati lwaki okukola story no concluding nti ekiwandiko kye twalabye eky'empiji mu kooti y'empiji kiraga Mukasa Elisha yasibwa ate nze Mukisa gwe laba bijoyininga gwe genda olabe story olabe nti bonna bulimba so no observer era ndi kugezako kola consultation ne baloya bange njagala kusuwinga observer first of all ekisooka bakoze story eyo ne batunda sente ne bakola sente nyingi ekyokubiri story eri best ku bulimba obumu bulimba ebimu bye bayogedde bituufu naye ebimu bye bayogedde bulimba si bye nabawa kati ng'ebyo musimanya mbutwala bye simanya ekiwandiko okuva mu kooti y'empiji kigamba Mukasa Elisha ate nze amanya gange ba report nze Elisha Mukisa tebikwatagana so awo nsobola okuba kyajinga defamatory okono n'erinnya lyange onteeka ku kiwandiko ekirala ku bintu ebitategereka nze Mukisa Elisha ate ogambe document gy'olina erega Mukasa Elisha national ID yange soma Mukisa Elisha kati gwe byobijjawa byoyogera ebitaliko na kifaananyi yo wagikola ddi interview gye nakola ne Daily Monitor nagikola mu Apple naye ekyanewunyisiza bafulumiza story mwezi guno nga guggwako womanyira bamafia okay tubadde ne Elisha Mukisa nganyonyola ensonga ze kansuubire oyize kansuubire otegedde ebintu ebimu waliwo bitategeera bulungi naye agezaako bitugamba engeri gye bayingizaamu abaana bano ebintu ebyo naaba nga ayogera ye nga alabira ddala mukazi musajja naye yannyonnyola alabira ddala mukazi alabira ddala ye Mukama yakola ensobi omutonda ng'omusajja olina ebigambo ebisembayo Elisha nga tukuta ebigambo ebisembayo nkuba omulanga eri gavumenti lwaki muba mutunda omwoyo gw'eggwanga moral z'eggwanga olw'essente mukubanga omanye waliwo mu office ezimu abalina okuprosecutinga abantu bano omanye we yagamba nze nina security wano mu Uganda naye bwe ngenda mu America sirina security kati ntya bajja kunzitirayo so sijja emisango egyo girindemu yakugamba atya yangamba I have security in Uganda but I don't have security when I travel abroad so let the files be pending on the table kubanga atya wana agenda ebweru wana ina security bajja muwazi convoy biki naye wagenda ebweru tagenda na bakuumi agenda ye ng'omuntu kiteeze eri taba na bukuumi so mu America bayinza omuttirayo sifo kyokkola ekituufu atidde so lwaki oba otunda eggwanga omwoyo gw'eggwanga moral z'eggwanga kubanga otya mbu abazungu bajja kuttira mu America otya nti bajja kumma akasente bajja kumma visa n'ekirala advice gye mpanji w'abazadde
omwana wazze newaka ne smartphone mapeesa 3 tewagimuwadde mwana muto talina source of income n'omutunuulira butunuulizi mbu mumuleke agende n'emikwano gye balenzi bagenda out mumuleke egyo emikwano abalenzi basiyaze era bamuyingiza dde ekisiyaga era bakimulya nkimaze. abazadde wabannyonnyola ebintu bino nga nkoze obuvidiyo nga butambudde ngamba bo wayogerako nabo kuba kati bazadde bali bazadde tosobola bayisanga ffe nti balaba zi vidiyo. abazadde sinnaba kubalaba kubanga sina ngeri gye mbakuŋŋaanya naye wabeerayo omuntu nga akwatiddwa ku nsonga eno ng'asobola okutegeka n'ayita abazadde oba mu hoteri oba mu kisaawe Namboole n'agamba omwana ayagala kwogera nammwe mutegeere abazadde nze ndi redde okugikola. ate abaffe ababo wayogera nabo n'obannyonnyola n'obeetondera. nze kankwe ne message nze abange sinnaba kubeetondera naye kankwe message eva ku wa mukulu wange mukulu wange agamba atya wano gisome yiiyo. So eriweeno muweereza ka voice note akakwata ku Smug. I would like to warn you about an NGO called Smug. In full, it is called Sexual Minorities Uganda. Smug was founded in 2004 by Mukisa Victor, who identifies as a trans lesbian, and is currently an executive director at Kuchu Diaspora Alliance USA. And the other directors of Smug are called Magisha Frank and Jacqueline Kasha. Smug is still recruiting young children into homosexuality from schools and churches despite... Okay. Hi Elisha, I saw you and mom on Kingdom TV. She's fine. I'm with her here. That's good, bro. Okay. My support to you. You'll go far, dear. Give me some. I think wanwali muzze mulwali. Okay. Naye nga yakulaga nti mama yakola atya? Yabiraba ku TV ku Kingdom TV kwa Kingdom TV yakalaga yasoko kalaga. Lwaki togenda n'omukyalirako? Okukyala kati ng'omuzadde ng'oyo ng'amenyeza omutima tomala gagenda. Oba olina okufuna bannaddiini okufuna abantu abajja ne bayogera ne maama ne bamupreparinga naye sinnalabayo pasita n'omu. Bakola propaganda wolololololo naye sinnalabayo n'omu agamba nti katukubire omwana ono tugende mu bazadde be tuwegayirire ku lw'abazadde be ate nga bagamba nti kyaki ewooya bantu myoyo. Kati lwaki tekola ogwo omulimu ogugamba nti tugende tulabe abazadde b'omwana ono. Pasita bangi naawe. Banti bali feeke bonna bali mu bisiyaga. Okay, ayafuna obudde lekomewo ne Mukisa atudde ku side eyo atubenga tulaba ensonga ezo ez'aba pastors abali mu bisiyaga. We mutakyusaamu tujja kukakibwa okwogera amannya. Bannaye tukyuse tubenga tuzimba eggwanga lino Uganda kwali onna lyaffe. Tetulinayo we tugenda kuddukira tuli bannayuganda tulifa tuli bannayuganda tekigenda kukyuka. Samukege mannya gange mbadde ne Elisha Mukisa. We sign out. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.